by'omutya bannayuganda mujje bali kugimutuusaako engalo okusinziira obudde neyo gy'olabidde vidiyo. Amannya nze Onjima Geoffrey oba osobola okumpita Hightower. Ndi munnayuganda, nkulidde mu Uganda, ndi musajja mu Lugwala yadde ng'Oluganda lwe lulimi lwensinga okuwoomerwa kubanga Abaganda be bandera ate era nga nkyenyumiririzaamu mwebale kundera. Essaawa zino nnoonyezebwa poliisi ya Uganda nga baateekawo ebisangosango nti nze nazza emisango ku poliisi. Mukimanyi bulungi nnyo nti mikwano gyange okuli Akireewo Kivumbi, Edi Mutwe, Gaddafi Mugumya, Simaati Wakabi n'abalala bangi nnyo bali mu makomera, naye nga ekituleetera okuba nga tuvunaanwa kwe kubanga twagala enkyukakyuka twagala Uganda empya. Nze nga nze Hightower nkulize mu mbeera enyigiriza, nkuze bw'oba oli awo ndaba byesandirabye ku myaka gye naliko omuto ng'omwana. Nze maama wange mukyala azaalisa, bano abakyala abazaalisa ewaka. Abakyala bajjanga ewa maama wange okuzaala naye nga tebalina na gloves, nga maama wange akwata mu musaayi okuba nga asobola okuba nga azaalisa bakyala banne n'engalo ze. Hightower nalaba challenge ezo nti abakyala abo bwe baatuukiranga okujja eri mmange abazaalise nga tebasobola kgenda mu ddwaliro, nga tebalina ssente za kusobola kugenda kuwa basawo mu malwaliro kubazaalisa. Musobola okwebuuza lwaki tuli mu struggle eno, naye embeera gye tukuliddemu yetuleetera okuba nga twakula tuli mu struggle. Nze essaawa zino tebannoonya lwa Kyagulanyi kuba si ye yabatumye bannoonye, wabula bannoonya olw'ebyo ebibi bye bankulizaamu ne ntuuka mu myaka egy'obukulu egyetegeerera ne nfuna omukulembeze gwe ngoberera nga oba oli awo obulumi bwe nayitamu naye yabuyitamu, yadde nga ye yeerekereza bingi nnyo eby'amasanyu oba oli awo, ate nadduukirira nze eyakula nga ndaba bye siina ndaba ku myaka emito. Mukimanyi bulungi nnyo nti bannange benzize entambula nabo bonna bali mu makomera abo abakkiririza mu nkyukakyuka. Mukimanyi bulungi nnyo nti Kanukiza Besigye ali mu komera ku lwa Uganda eno. Nze bannoonya lwa Uganda, bannoonya lwa kwagala nsi yange, ate sigenda kukyejjusa era siina kye nejjusa yadde n'ekimu, kubanga Uganda bw'abanga ye mmange kyogamba balina kunsasula okumala okwagala mmange. Batukuze tugamba nti Uganda is our motherland. Nina okubeera nga mpeebwayo ku ssente okwagala ensi yange. Gye buvuddeko emabega abasajja bano bazze nga bankubira amasimu nga baagala okungulirira okumpa ssente, nagaana. Bamenya okugulu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu. Wakati w'omwezi ogwokutaano bankubira essimu ng'ate batumye abamu ku mikwano gyange bampite nene bampe ssente. Kakati kambabuulire, temusobola kugula obulumi bwenzize ndaba okuva obuto bwange. Temusobola kusasula, teri muwendo gwa ssente gw'osobola kugula Uganda, teri muwendo gwa ssente gw'osobola kugula mwoyo gwange, kubanga nze ne bw'onaaba onguze ziri memole z'abakyala be nalabanga maama wange be yazaalisa
nga ne ssente ezigula glove tebazirina wabula maama ng'omukyala maama wange atasobola leka mukyala munne mu bulumi. Ebyo byonna bye nalaba temusobola kubigula. Essaawa zino nze maama wange asula mu kasiisira goloza kayagala osulamu oba nze kenjagala osulamu si bwe kiri. Tuli mu mwaka 2025. Akasiisira ye yandibadde ennyumba omuntu mwasula. Yes, sikavumirira nti kabi. Gwe alowooza nti ndowooza nti kabi, gweosobola okabeeramu oba gwe koosulamu. Kuba bamu bajja kugamba era akasiisira tekalina buzibu era nnyumba mu mwaka ki? Essaawa zino obusiisira twandibadde tubusomesa baana baffe n'abazzukulu nti bajjajjaffe ze ennyumba ze baabeerangamu ng'era tubuzimbanga bijjukizo. Tukyalina bannayuganda bangi nnyo abakyasula mu busiisira. Tuli mu ggwanga nga ne ku kyalo kwenva ente mwe zinywa n'abantu bange ku kyalo kwe banywa. Ebyo bye binjigisa. Bwe munaamala okunkwata munaateeka eddagala mu ddwaliro. Bwe munaamala okunkwata abakyala 20 abafa nga bazaala banaalekerawo okufa. Nkiddamu era mbabuuza, bwe munaamala okunkwata enguudo zinaakolebwa okwetooloola eggwanga? Bwe munaamala okunkwata bannayuganda banaalekerawo okuwambibwa ng'era ekiwamba abantu bwe kiri mu ggwanga? Bwe munaamala okunkwata omusaala gw'abasawo n'abasirikale gunaayongezebwa? Mbabuuza, bwe munaamala okunkwata bannayuganda baneeyagalira mu nsi yaabwe? Ebyo ebibuuzo temusobola kubiddamu wabula munjigga ku nsonga zisimanyi. Nze omuntu omu nawulidde ayogerera poliisi ng'agamba amafuta liita 2, nabba amafuta liita 2. Nayogera nabba laputopu, nayogera nabba engoye. Ayita wanina omulimu Joshua Welding, siri mubbi. Enkyukakyuka endi mu musaayi kuba njagala, ate ne byenkola mbikola n'omutima gwange gwonna. Nze omuntu omu nennumba abasirikale, nenziba laputopu, nenziba jaama kuba nawulidde nti babanoonya jaama ejaminga intaneti. Nze omuntu omu nenziba amafuta. Nze omuntu omu nenfumitafumita emmotoka ya poliisi emipiira. Nze omuntu omu ng'abasirikale bali awo batunula balaba abasirikale abaabadde mu mmotoka eyo. Bannayuganda mukimanyi bulungi nnyo nti gye tutambulira mu nguudo badiployingayo amagye, bateekayo poliisi. Mukiibi oyo atugoberera gwe mwalabe yakuba Sudden Magic ekitone ennyo atambula n'abasirikale 5. Kiteeberezebwa nti ekyo ekintu kyatuukawo misana era n'egyo emisango gye banteekako byagwawo misana. Bwe biba byagwawo misana, abasirikale Mukiibi batambula nabo abasoba mu 5. Tulinako emmotoka 2 kabangali bambala bya black bamagye, nabo batulondoola buli we tudda. Tulinako kabangali ya isi y'abasirikale
abasirikale abo bonna abatugoberera basobola olaba nze civilian high tower nga nnumba emmotoka ya munnaabwe ne batabaako kye bakolawo? Ebibuuzo bingi, ansa ntono, kubanga siri superman kubeera nga era kitwala obudde bwenkana ki okubanga nze nalumbye emmotoka eya poliisi eyabadde ekola omulimu gwayo ogw'okubega. Nalabyeko n'emmotoka eyo gye bali mu kunteekako oba yeyo ng'erina namba plate 3 ez'enjawulo. Simanyi oba mu mateeka kikkirizibwa emmotoka emu okubeera ne namba plate 3. Yes, okunoonyereza poliisi bw'eba ekola investigation zaayo yaddembe okwefuula n'abalalu kuba beefuula abalalu ne ku nguudo, naye mu mateeka kikkirizibwa emmotoka okuba ne namba plate 3. Mbuuza bubuuzi era njagala kumanya. Bannayuganda, Akireewo Eddie Mutwe ne Gaddafi Mugumya bali Masaka era bavunaanibwa. Omusango guli Masaka mu kkooti. Bavunaanibwa okuba nti babba essimu ya mitwalo 2. Eddie Mutwe alina omulimu asala nviiri, saluuni eri mu kibuga wakati. Akireewo alina omulimu, Gaddafi alina omulimu. Babba essimu ebalwamu emitwalo 2. Bava e Kampala bagende e Masaka babbe essimu ya mitwalo 2 bagabane mmeka. Kyanaku nnyo nti abakuuma ddembe ate be beetabye mu kutunyigiriza oba mu kumalawo eddembe eri Bannayuganda. Nze kyensobola obbasuubiza nti ndi mugumu n'okweyongerayo, kubanga bino bye tukola tebimenya mateeka, wabula ate abamenyi b'amateeka be bamenya abakwasi b'amateeka ate be bamenya amateeka. Akaseera ka protest vote sijja kwerabira kugibagamba. Lyessuubi lyaffe, gwe mukisa gwe tulina ngaffe abavubuka, kubanga ojja kuba olina bingi nnyo ebyokwebuuza n'okwejjusa nga tokozesezza mukisa guno. Uganda bw'aba nnyaffe tosobola mweyagaliramu nga talina mirembe. Uganda bw'eba terina mirembe ng'ate ye nnyaffe, tuba tulina omulwanirira tumubbulule tumugye mu kuyiwa omusaayi era mu nnaku gy'alimu, kubanga omusaayi gw'abantu guyiwa buli lunaku, era omusaayi gw'abantu guyiriddwa okumala emyaka 4. Bwe tutakozesa mukisa guno tugenda kukaaba obulamu bwonna. Nzayita wanajja mu struggle nga nfuba nnyo, ngenda oweza emyaka 6 nga nze omu ku abo ababbulula ensi yange, era sirina muwendo gwa ssente gwe neetaaga. Era kino kyenkola nkikola n'essanyu eriyitirivu ku mutima gwange, era ndi mugumu nnyo, era ndi musanyufu, era neenyumiririza mu ekyo kyenkola olw'ensi yange. Siri mumenyi w'amateeka, ate era sijja mmenya mateeka yadde nga batunyigiriza tumenye amateeka. Nabagambye tugenda mu protest vote. Abavubuka ffe tusinga obungi, era twetaaga ssaala eri bakadde baffe abatuzaala okusobola okuba nga tusobola okubbulula ensi yaffe, kuba tetugiriemu ffekka, wabula tugenda kulekamu abaana abazzukulu n'abo abazzukulu b'abazzukulu. Ettaka ly'olwana ogule mu myaka 2-3 bw'onaaba toliiwo, abaana bo banaalyeyagalirako. Lwaki weefuula nti gguufu kasinze nnyo ku mirimu gyo, naye nga byonna by'ogenda okukola bigenda fuumuuka ng'evvu? Bye banoonyeza sibimanyi era sibiri, ensi yonna ekimanyi. I'm proud of that. Era mwebale kubanga mwenna Bannayuganda
musobola okuba nga mwetegerera. Protest vote 2026. People power, our power. Our power, people power. Tununule ensi yaffe. Bw'ataabe ggwe anaabaani.